ya Minisita omubezi ow'ebyettaka Dr. Sam Mayanja alagidde ebyapa byonna ebiri ku ttaka erikayanirwa ekikuube bisazibwemu kuba byakolebwa mu bukyamu. Era ono alagidde n'akakiiko akalwanyisa obulyake mu maka g'obwa pulezidenti okunoonyereza ku bakozi bonna ab'ettaka abakola ku nsonga eno. Minisita omubezi w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja n'abakulu mu kakiiko aka State House and Corruption Unity ne ofisi y'ebyettaka y'e Masindi bagenze mu disitulikiti ekikuubo olw'enkaana z'ettaka ezisuuse. Enkaana zino ziri ku kyalo Musayija Mikulu mu Ggombolola Buhimba ne ku kyalo Mukabala mu Ggombolola y'Ekizira Nfumbi. Ebyapa ebiriko enkaana kuliko ekyekitera 127 polo 172 bulooka 22 ku kyalo Musayija Mikulu n'ekyapa 297 polo 196 bulooka 22 ku kyalo Mukabala nga birimanya Gumbaka Wabuhaguzi East Steven President Namamwe muwandiisi w'ebyapa Masindi agambye nti bagenda okutandika okusindika omugugu kakasa ebyapa ebisabibwa nga bisuka mu yiika 5. Era nga office kati twatandise buli ttaka lisuka mu ekaza 5 tusindikayo senior land management officer agende ku ground. Omubaka w'Obuhaguzi East Steven Yasira yeeganye okusaba ebyapa byonna alaga ebiwandiiko nti bajingirira omukono gwe. Eibara lyange liroho hamu na nine roho kandi ntabahayira olukusaba okola ki bw'okozesa ekyapa ekyo kukozesa amabala gange. Wabula munne ku bali ku byapa bino Nyabongo Kyakya ategeeza nti Asira aleme okuddiisa abantu ku byapa babifuna nga beyita mulamu Wasera Ronald Mwesigwa era nga bapangisa kampuni ya Swiss Consult yatambuza buli kimu. Asera akaija amanyire nkuyiziro siru hizigura na brother in law Ronald Mwesigwa then tu ukwantu mfojingira habwa tumuleto for what was he general itwantu mwenda oki mu lukiiko abakulembeze okuva ddala Desi Amanto Musime Peter Banula ssente ba Disney Flora natumanya bawaddeyo fayiro z'ebyapa ebisukka 30 nga bagamba nti byafulumizibwa mu bukyamu. Nosanga nti mu mwaka gumu bakuleteire ebyapa 30 bikuruka mu kikuube buli mu kyapa kirimu hectares 2 kikuube tataayo bantu. People are not bothered seriously because of feeling insecure to implement some government programs. Tinja kuikiza mtu wena kuwa ina sente au kuwa wamani mu government azindiriza abantu wetu babulikiro abatezi wetu bakalulu ekyo tinja kikiriza. Wano Mr. Dr. Sam Mayanja wasina lagiro kusazamo ebyapa byonna ebiriko enkaana n'ekikuube naddala ekaseta Lwengabi Kinogozi n'ebirala. MP omukyalo byayogedde bikolebwa byonna bisaziddwamu. Alagidde akakiiko akalwanyisa enguzi mu maka g'obwa pulezidenti okunoonyereza ku byapa byonna ebyafulumiza ofiisi y'e Masindi emyaka 10 egiyise. Era bwana asulanga n'abantu bonna bali bajja kukommission nga bagubwamu. Mu kusooka minisita alagidde okukwata kwa Pastor Stephen Kyebambi ng'amala okufuya nk'ettaka lya muzeeyi ow'emyaka 91 ku kyalo Kakyungiro Kinogozi. Ambrose Nwagaba Katooto yakusakidde Gulen ku Lwabukedde TV.